bwenyogera maaso n'okubanga mutwegattako agange nze Waswa Emmanuel obulamu buli butyansuubira muli bulungi mujebaleko gye mukwasaganya Biva Organic Access Building ye musawo yeka alina okubanga akujjanjaba genda okubira Biva akasimu akakaziro 075 2 24 075 nkaaga 24 enamba ya Dr. Biva Organic ebera ku screen awo kubali ku mukono ogwa kuno kusinzira okubanga ogifuna n'osobola okubanga ayogeraganya naye. Onakuleggulo Government National Roads Authority Ministry of Works n'ebisigalidde basobodde okubanga bavaayo ne batugamba nti oluguudo lwa Entebbe Express lugenda kuba lutandika okusasulwa. Oluguudo olwo oluguudo lyasinze okubeera olw'ebbeeyi mu Uganda, the most expensive highway in Uganda lwe luguudo lwa Entebbe Express era nga oluguudo lusinga n'okuba olw'ebbeeyi mu East Africa kubanga lw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Oluguudo luno luliko kilometers 26 okuva e Busega w'ogiyingirira bypass okutuuka okutuuka bayite batya bakawuku waliwo wefulumira ku lw'Entebbe side zaawo okutuuka wefulumira then okutuuka ne wano ekifuluma mu Kajjansi ina points kwefulumiza abantu 3. Oluguudo luno lwazimbibwa gavumenti ya Uganda ng'essente ezeewuze ku gavumenti ya China ng'ekigendwa kya kendeeza akalipagano akali ku luguudo olwo olugenda Entebbe. Jjukira oluguudo lw'Entebbe olukadde akalipagano kaba kangi nnyo kati gavumenti yasalawo ekola bypass eno ng'egenda kuba ekozesebwa mu kutambuza bantu esobola okuba nga basimatuka bagamba obwangu bubeerewo. Era oluguudo bali lukikoze kubanga bw'oba odduka ng'ogenda Entebbe luyali nga jamu akutte kekakutanda n'ofuna omukisa n'olinnya ku express wali bwayise I mean balanti bwayise oyiseewo ne tubala bwayise kuba bypass tekubeerako nnyo jamu kati wali woyingirira e Busega n'olinnya ku express bwe pa ekitetende nnyo oba muvuzi mulungi mu dakika 11 obeera kawuku in 11 minutes kati oba ogenda Entebbe mu dakika 11 ng'omaze okutuuka ekawuku kitegeeza omaze otuuka Entebbe kitegeeza oluguudo no mu dakiika kuba walenga ntera lutambulirako ko but in a period of 30 minutes omuntu aba Entebbe ku kisaawe ng'ova Kampala edakikaaga so ebintu bya delete ebibaddewo nnyo. Kati oluguudo luno gavumenti yasazeewo neero ligereka bweti ne bagamba nti pikipiki class 1 eza cc 4 ze zigenda okuyitangako zokka kitegeeza gwalina buno obupoto cycle obutinitini simanyanga cc 12 boda mwe temukkirizibwako wabula balina zikatwanga zite sport bikes zikunama ezo zizijja okubanga zine pikipiki cc 4 wano mu ggwanga cc 4 mwezi repetitive ezaba bike zesobola okubanga zizidukirako kubanga kuliko speed y'amaanyi mwe kasoba ng'oliwa piki ojja kuba n'enkumi zo 3 zowaayo buli lwoyitako. Then class 2 kuliko zibata light vehicles oba motoka obutini buno bumaika yowaka obwo size eyo zo zijja kwasasula 15,000. Kati ate class 3 ze motoka zibayita medium goods vehicle nga buloolo obusookerwako bu pick up obutambuza ennago oba ebyamaguzi ezo zigenda kuba ziwayo 1,000. Then class 4 mulimu large goods vehicle and buses ze zino emmotoka ennene ngazi mipiira 6 zifuso fighter nezi bus size eyo magulu 10 mwe muli ba 1,000 n'ekitundu. Ate kati large good vehicles ezisembayo 6 or more axles ezo motoka ennene zitwela ezo zijja kuba ziwaayo 1,000 buli lunaku beeyiseeko. Naye ne basamu obukwakkulizo n'obuwaayiro nti weekly frequent users mwabatambulira kuno oluguudo nga ennaku 7 zonna zitambulira oyita okwo Monday to Sunday ojja kuba otemebwako discount ya 50%. Kitegeeza bw'oba ovugirako piki buli lunaku ekyokulabirako ewabadde okusasula 3,000 ojja kuba osasula nusu 1,500 buli lunaku. Kitegeeza wiiki zibanga nusu 9. That is bw'oba oyitako buli lunaku. Then bagamba mwagenda okukozesa omwezi nga mwezi mulamba bwe kuba nga kugenda kukozesa mwezi ojja kuba oweebwa discount ya 70%. Kitegeeza ki nti obanga oli wakusasula 1,000 katugambe gwe mwangu okubala 1,000 ogw'okuyitako gye 300 omwezi bw'oba otambulirako omwezi mulamba buli kananga ogula ticket ng'eri monthly
lwa kugirako 70% ku mutwalo gumugumu kiba kitegeeza ojja kusigazayo emitwalo nga 9 21 baba bagagyeko mu kugatta okwamangu. Electronic card users 10% per trip. Bw'oba oliwa kaadi n'ogiswipinga mu booti bakutemerako 10 kuli 10 kitegeeza obanga obadde osasula 3,000 ojja kuwayo 2,700. Then batugamba nti abatagenda kusasula beba emergency vehicles ng'okuleza fire brigade, police, ambulance, ezo muzitegeeza motoka ezigwa mu kowere zina wi n'ebisigalidde. Then ne presidential convoy yokka abasigadde simanya ndi MP ndi minister ndi biki mwena mujja kwa mtu wa sente ez'oluguudo. Kampani emanyikiddwa nga bagita EGIS yeina contract y'oluguudo luno lubadde lugenze emyaka 4 nga tulikosiza bwereere. Bagenda soka bagezese enkola eno nga 24 guno omwezi wabula official payment zigenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 1 January omwaka 2022 officially ekyo kigenda mu maaso. Kale agange nze Waso Emmanuel onye kwanga mutugobera.